Gibadde miranga nakwazirana ku kyalo Mijunju ekiri mu ggombolola y'e Kabira mu luka gw'Ebwamijja mu disitulikiti y'e Kyotera. Omupakasi abadde yakasenga ku kyalo bw'atemyetemye abatuuze okukakkana nga Abaana babiri nga bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omupakasi ono abadde tannamanyika mannya ng'aleeteddwa omutuuze Charles Mayanja okukola mu nnimiro ye nga ne gye buli teri amanyi kyamutabudde n'akwata ejjambiya n'atandika okugoba abantu okukakkana ng'atemye abaana babiri n'abattirawo. Abatuuze bagezezzaako okumutaayiza bamukwate wabula obwedda buli agezaako okumusala mu maaso ng'amuyisaamu ejjambiya era bangi baddusiddwa mu malwaliro nga bataawa ng'abaana basse bazadde baabwe babadde bagezaako okubaddusa wabula ne baseera ne bagolwa n'abatemaatema okutuusa lw'abasse oluvannyuma naye bamuzinzeeko ne bamutta. Ono omukulu bw'aba namuddusa mu lusuku ono omutona omukulu n'agwa kati bw'agudde kino kitudde butuuzi kyo nga kidda ku ono kitemaatema. Asookedde ku mukama we basobola okulwanagana ne mukama we n'alemerera mukama we kati bw'alemeredde mukama we n'asalawo alumbe ffe abantu abalala ab'ebbali naye asaba abaana baffe babiri nennyini ataasizza abalala okufa naye ali mu kkoma ayinza n'okufa naye. Abadduukiriza okubadde ssentebe w'eggombolola Richard Kalanze n'omukungu w'ebyenjigiriza ekyotera Dominic Kalinzi Mukwaya be bayoddeyodde abatuuze abakoseddwa ne babaddusa mu malwaliro ag'enjawulo. Njagala okukubiriza bannakabira bonna naddala ffenna abaleeta abakozi twekenneenye nnyo ekika ky'abakozi be tuleeta mu kitundu naddala nga si baamu. Oyinza okwesanga ng'ono ate yaleese omukozi ono nga ne atalina na bimukwatako oba nga tamanyi na bimwogerako naye ayinza n'okuba nga gye yava yayina ebiragalalagala byakozesa oba emize emirala emingi ngeno yajjayo nga kwekweka. Bwe babeera boogera ku kyenjaga abantu bagamba mwoyo mutabani wa gundi bannaye enjaga kikuba kibi. Njagala mwekkaanya ebigambo bino mwekunge nga mu abatuuze bwe mulabanga mwami ono tugeze ntono ejjooni ntanywa enjaga mumugobe ku kitundu. Abasirikale okuva ku poliisi y'Ekyotera abakulembeddwamu DPC Hassan Musooba badduse Zambo okugenda ku kyalo awagudde enjega eno nga baggyeyo emirambo gy'abaana abattiddwa kw'ossa n'ogw'omutemu nga gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kaliisizo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bernard Kyasanku yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV akaleero.